basajja bandaba nga nina ennyama wa mukutiya omusirikale omu n'anyimiriza ennyama ogigyewa ogitwala wa bampadde ennamba y'essimu kwenjikola ki otuuke Kampala oba kubiri kuba tebaŋŋambye wenjitwala wennyini baŋŋambye wootuuka kuba bajje bakole ki akukinya abapoliisi bankwata ani nanyini nyama konze agimpadde sirimumanyi sinina namba ye naye wenjitwala we bampadde ki enamba ababoda begenderezenga kutwala ebitereke nga toyina ngeri gyogenda kunnyonnyola bajja kusiba n'ekirabika ennyama eno ekisolo baali bakibbye ndowooza oba oli lubaale we yali alondoola simanyi ennyama bakola ki bankwata baŋŋamba kaakati tuze genda n'omusirikale omuzze wojja eki ennyama wojja ennyama nempulira okukaluba nga kunzijidde jjukira bankute eno bampadde emitwalo 2 tebajja kunsasula zakuzaayo nakudda ne mugamba n'abafande ekintu kiri simple wenjitwala bampadde namba wenkola ki wenjitwala Kampala tuvuge tugende e Kampala tukwate gwenjitwalira akubira agimuwadde nesidda mabega fande n'alaba confidence gye nalina nze ndi mugumu wemba ndisaakoze musango nakkiriza nayambala leeya nada muleeya n'ateeka empinga eno mabega ku kiwato tutambula etutuuka kati gwe weebuze nasoma ntya weebuze nasoma ntya ate ng'ebibuzo nabikola bulungi kate ntuuke n'okufuna first class nasoma ntya okyegedde bulungi kitegeera kuba nze mmanyi kyenduubirira okubeera kati wano wenjogerera kino ekisanja kino nzira waffe kyenjojo era ngenda kwesimba okubaka bwa palamenti kino kyenyini ekisanja kino kati kisobola nti newankubadde mbadde nvuga boda I've been planning kola investments zange mpola we banvuma we bamanyiira we bangeya naye kati tugenda kuteekako engoye endala amasuuti kati reflector tuzijjewo birango jja okyegedde era ate abanandaba wano akantu katambi kano kanasaasaana wonna nzija era ojja kwekanga nga juzi mu gwokutaano gwa mwaka gujjaawo nga gye tuli mu palamenti tukubamba ekuulo nga kati zino story zompita okukoleza boda nga tokyasobola zimpitira anyway nja sigala nga example setter katonda wanaaba ayambye ne tuyitawo naye kyetusuubira tujja kuwangula so kati okuvuga boda tekikugjaako okusigala ng'ogoba ekirooto kyo osobola kubeera munene okusinga awo olwo nalwo olugendo olumuse mu bulungi bwalyo osobola okusigala n'owangula kakati Mr. Jimmy nga seerabidde akantu kano njagala nnyo okubuulira aba boda boda gikole ng'olina strategy konaakoma opulaninge waliwo ekiseera ky'oyinza okutuukamu nga tokyasobola givuga esobola okukuba n'ekumenya omukono onaddamu ogivuge esobola okukuba n'ekumenya okugulu onaddamu ogivuge osobola okulwala amawuggwe ng'empewo ekuyingidde onaddamu ogivuge kitegeeza bw'oba toyina kyeweesevingidde emabega bw'oba toyina ky'obadde otereka bw'oba toyina bubuzi bwewagulanga ewaka bw'oba toyina bukoko bw'obadde olunda ewaka muganda wange obulamu bugenda kaluba nga tolaba kirala kyosobola kukola woonaatuukira okuandastandinga situation odde mu kintu kirala nga wafudde dda kati okola bala abale bala naye nga Mr. Jimmy ababoda bano bagamba nti ababoda bano beeroga
balogo dogo lingi mu boda naddala abo abama stage abalina stage doli asobola ologa piki ya munne eremewo okukola kyokukola oba ye mulimu buli customer ajja ng'akola ki kale asinge banno okukola ekintu ekyo kituufu gye kiri mu boda era olinako experience gye wali ofunye ku kintu ekyo tewali watali dogo ebaga lisinga mu boda tewali watali dogo ate no muganda wange lisinga mu business bamaduuka bano baneriranye Katonda wange bamaduuka baneriranye ono ali wali oyo ali wali bali beeroga va kuba boda fa abamu awamu tetuyina budde newankubadde some elements babaamu naye tetuyina budde naye nga mwebali osanga wa boda nti awaddemu munnaavugemu abakolera wamu tekitera kati gwe munaavugemu govuga eki anti tugeze piki oba erina kyebadde nti muweemu kale abyanzeemu abamu babawa naye abamu tebabawa naye kyenjagala nkugambe eddogo likola ki mweriri mu baboda benyini namba 2 abavuga boda ezitali zaabwe nga waliwo bananyinizo bavugira bagagga begendereze nnyo basobola okufa obwavu lwaki oyogera bwoti mukama we asobola okukuloga asobola okukuloga omuvugire piki emyaka nga 10 nga teweeguliranga yiyo ng'okola zize zokka n'obubu obutono bw'okulya n'okomaawo n'ogivuga emyaka 5 nga tofunanga n'amagezi gakwate emitwalo 7 bakakadde ogende bakuweeyo ekibanja mpola ogivuge ng'egenda kufuuka yiyo sooka otunnyonnyole bulungi kisoboka kitya kyali kikutuuseeko nze nakirabako ate nga kiri ku nze nze piki yange yakyankalanamu awo nenjitunda kati we nagitunda nenfuna kadiiru awo waliwo eyali atunda kapoloti naye nga akatunda ali ku nyondo baali basibye omwana we kati nga akatunda layisi engamba kankagule then nange male nkole ki nkatunde nfuneko amagoba nziremu ngule piki kati wenkagula mu biseera ebyo nenoonya addamu okukangulako teyalabika mangu kati nenfuuka idle sente nezituulawa wali kati nali njagadde njitunde nfune ekibanja mpola nga mpya ng'enantambuza emirimu bulungi kubanga nali ngenda ku depositinga miliyoni 2 n'ekitundu ng'endala nja zisasula mangu zigweyo kati nenfuna akapoloti neŋŋamba wenkagula nja katundamu nga 5 njigulire ddala lumu kashi naye kati saafuna muguzi mangu ne kuyitako omwezi nga sinafuna mulimu mulala olwo bwendyako bunaatera kukola ki kuggwawo kati nenfuna omusajja nampa piki kiwaji kati wampa piki nensooka njivugako gwalinga mwezi gumu era akapoloti nga nkyakatembeya tekakola ki tekatambula kati omusajja lumu nampita naga jangu ewaka ku Sande nina byenjagala kukola ku piki kunze kali nenjireeta naleeta ennyondo nabaako bwakoonakoonawo obugizegizaawo naleeta langi nasimasiimula wakalabuse obutayimbwa neŋŋamba waayo mugaga ali mukuyoyota piki kati nenyambuka mu kasenta nembaako nali ngenza okugula kati nenkomawo wano mu mayembe g'ebituli mu bituli by'amayembe awo eno gye tukwatira naye nawasemba eno neeno ejjembe libeeramu ekituli wano neeno kati nakwata waliwo obuntu buli rubber bwa plastic nabuyingizaamu nabukoona n'ennyondo neeno nakoona n'ennyondo kati naŋŋamba buno obuntu tobujangamu bw'obujjamu mitwalo egi 3 yogenda kunsasula ninga kati mba mbujjamu bunfunzizaaki nanzirize gaali yange nze nengenda kakalabya emirimu ngenda n'owenja naye muganda wange natandika okukola nga sente siziraba bwempeza ogumu ekitundu ogwo gwe gwenina okumuwa nga sizivaako
kitegeeza oba wakakola neyononeka kino n'okikola n'ogira oti n'okikola paka n'osubira gumu kitundu n'ofuna emmere gy'olyako ne weebaka enkya nga ky'osuzaamu osuzaamu mafuta ntambulira mu mbeera eyo naye nga neebuuza kiki bwe ngenda kanisa n'ensaba ne nga kiki nga kati nwana ezize soosa kuzimuwa kubanga bwe mba sizimuwadde ajja kunzijjako piki ate nga poloti tenatambula sirina ssente kati nga nwana nnyo okufuna ki ezize naye nga ezize nzifuna bwe nzifuna ne zikomawo nziseyongerako kitegeeza ye bye yakola byonna byali bitegeeza nti okoleze tolina mugulu kyakunyumiza sina kitegeera kati lumu nali awo ku nkuruma nenfuna omusaabaze naŋŋamba gwe ntwala gobeeyo piki oba omukazi yali amukudde oba yali amukoze ekisaamanyi naŋŋamba gobeeyo konze kale nengoba nempetawo ku Uganda House baabo kati taxi zaali awo zino zipaakinze neeyisa kati oyo wa boda yali avuga bajaji eyita wakati kati nange nenjagala mpaganye mpite wakoze eki waayise jukira wa bajaji nina omugoba nja mukwata nze nina kiwaji kati mukwagala mpise zino gadi ze bateka ku mataala ga taxi z'emitayimbwa labe jembe kali akantu akayita ku jembe ne kakwatawa muli kati wekakwata muli taxi n'enkulula ne kabuukako kati wekabuukako n'enyimirira ne wabaawo omuntu obwali nga busubisubi busatu nga babusiba eno ku mutwe naye nga bubuuse mu jembe muli kati nembutunuulira neŋŋamba kino kiki nembulondawo omusajja kati twaddamu okulaba piki nga tetukola tetugiraba nemugamba wekanolonga chesi batulese nampaawo zaali 13 n'agenda nga alinga akaabaawo nentunulira buno obuntu ngenda bulaba nga ebyaddala magiki yennyini naye nga mujembe ery'omukono guno ogwa ddyo ogunyoola omuliro guno gwe mukono ogukola ssente guno gwe mukono omusajja kati webaloga omukono omusajja oba oweddi guno gwe mukono omusajja muganda wange nanyoolanga kiwubiro naye nga sente zikola ki tezijja kumba eddogo litudde wansi w'ekibatu kwenyoolera omuki sebo bwe byavaamu obuntu buli bwabuukayo era kyenakola nagenda nengula akantu akalala nenkasonsekako kati ye asigala amanyiri kyakola ki kumbe teririimu awo wenatandika kufuna kasente kaliwe amala ovaamu wenatandika nenkolangayo 7 nenkolangayo 10 nenkolangayo 8 5 bwezityo ekitegeeza waliwo nembanga kyenkana nsumulukuse naye okugoba oli omuyaye gwe bali baŋŋambye ogoba kyekyansumulula kubanga ejjembe liryoka likuba wali mu katonda ye sitayiro gye yakoleramu eyo so kati olaba nti nenanyini yali andoze nkole ki mbeere nga nvuga yiye paka nga wemuleetera nga nzisobola kwegulira yange so kati nanyini piki waaba akola ekyo olwo bano abakola bonna jukira waliwo n'abagenda ku basawo abaganda babawe obudagala bakasitoma bakole ki babeyunire ogenda kulaba ng'otunudde eri gy'obadde otunudde gye wava abasaabaze neerwo gyeyo amaaso n'otunula eri ate bwe bayita gundi okyagedde kiregeeza kati n'omukisa mweguli oli ayinza okuba nga alina omukisa gwa kukola katonda nga yamusumulula nganze simanyi basaabaze gye bava sikozesa ddogo naye ndabira awo mba ntambula wuuyo ayimiriza wooteeka omulala n'osangawo omulala ono omutuusa eri n'osangayo kati bugenda kuziba nga gy'ogenze tomanyi nawo tebalina na gye bayinza kukunoonyeza pozi nga bakuturakinze buturakinze so kati eddogo liri buli wonna kati naawe olibaayo naawe olibaayo kubanga olaba abamu bagula ebidduka ne babisalira enkoko segede abamu balina irizi kati gwojja olabe waliwo bano abasemiza bateranye kubeera nga mu kibuga tubadde tujja kukola interview eno ojjukirawo tuyise ng'omusajja alina omusota mu bulago ojjukirawo wali ekawaala abadde n'omusota muki mu bulago abadde bajuddewo baki bakolawo ki kitegeeza
wamaliriza kulaga nti abadde byakola byamaanyi alina omusoto mu bulago gutambula kati wagamba ninayo akadagala kano okakwata nokezibika wano they will buy 2013-15 abayaye bagule bajje beeroga okufa obubi tobalabye nga bajudde waawo kati eyo ye evidence ekulaga nti kubanga kati woba tokkiriza mudogo ŋŋanze kati nyimirawo nkolawo ki wensanze bakuba engalo akoze birungi bingi ebinewunyisa nange nja kukuba mu ngalo bagamba ababoda nti ekisinga bayimirizawo batya ebintu webitumalo tebaboda basinga nedda tosobola kuyimirira ku kintu nomala essaawa namba nga tolina kyo kisuubiramu okukifunako bayimirira kanti kati abamu basamaavu naye abalala bategeevu kati waki oyonoono oli ku promotion maybe olumu engeri promotion gyezibako abantu bangi basobola oyimirirawo nga waliwo omusaabaza ayinza ovaako nakola ki n'atambula kwabo ababa baze basamaaliddeawo nabo babeerawo ne batega omanye abantu we babeera ne boda wezikola ki wezibeera emize eki ababoda gwe gyomanyi nti aboda kukuwa gino gyemize gyabwe nti naye bano bo noba ofuuta ne boogenda luddawa ne boogenda luddawa wabanga wa boda ogwo muzeegwe bavuma kwokuvuma bavuma bali abasinga babatikira diguri yakuvuma n'atamanyi okuvuma wawulira mune ng'amuwe mudi naye ng'amwokyayo takkiriza kumuleka mu musumaali ekyokubiri omuze balina omuze naye gwe omulungimuko ku sayidi emu balina solidarity era bwe bakusanga nga wagudde mu mwala oli wa booda bayimirira ne bakujja mu mwala wekiba kyetaagisa kutwala mu ddwaliro bakutwala mu ddwaliro ne bakulekayo tebasasula tebasonda naye bakutwala ne bakuteeka mu ddwaliro ne batandika kukolako ne babulawo ekirungi baba bataasizaki obulamu bwo nti bajja kukujjanjaba ne weba accident bakukolako ate bw'oba wa motoka bano mbalabula b'emmotoka tokola bulabe kuwa booda ng'okimanyi oli mu nsobi ne wooba togiriimu mu controlling ayitewo kubanga bw'onaamutomera nga bakulaba nti omutomedde ng'okitegeeza obadde n'engeri gy'osobola okusiba naye omutomedde awo togenda vaawo eyo shuwa ddiiru naawe emmotoka yo ejja kufuna obuzibu bagikube bagigire we baa tebakusse nga mwevuma ate mwerinako obwa solidarity webale nnyo ate ababodoloza bevuma ne mugenda buli omu n'akwata ogwo gwe tebayimirira ku ebyo akwokya kimu n'oli n'amwokya kine ne bagenda ontegede bulungi so kati gwe woba oli mu sekita ndala bagendeko mpola woba oli wa motoka owa boda ng'omulaba awaganya kuyitawo kati abatakisi nabo tebayita takisi eyo yemu ku means of transport ina wasiwasi ekyo teweetaaga kubuuza takisi akubeera mu maaso nga mutwala n'asiba lumu n'agijjako alabye omuki omusaabaze kati naawe bw'oba waze nga obadde olobye okuba bukubi mabega kati empala naawe weeva n'owa booda naye jjukira olumu owa takisi aba yatunuulidde omusaabaze naye nga n'owa booda naye amulaba alinga agenda kati owa booda agamba kamusookeko n'owa takisi amukole ki naye ng'omusaabaze alina option ngenda na booda oba ngenda naki na takisi naye mwena temumanyi oba ontegedde bulungi kati okwekanga nga beekoonaganyaawo kati awo ne lutandika ne lwaka kati jjukira tubanga mu mulimu gumu newankubadde bali bakozesa taxi ffe ne tukozesa ki boda boda so tuba mu mulimu gwe gumu so ffena tulwanira kasitoma atya omusaabaze twali tukyayogere mabegako twadde tukyakuba nti netuvaako netuwugukamukko yadde nga nabyo bimatalinga twali tukyali kwa achievements okay nze wali watuwakusoma nensoma ekyo kimu ne kira kyayogeddeko ko ebyobufuzi kati mu ebyo nafuna boda yankonectingako emikwano egiwera era kati ng'emikwano egyo negintwala awantu awalala navugako omusajja agenda kwesimbako ku bwalodi meya Kampala ku tiketi ya NRM bamuyita Kasirye Muhammad Sendagire
mawulire kisanja kinagenda kujja ku World Mayor Kampala. So omusajja oyo namuvugako waliko jamu na parking emotoka n'emutwala Keruzira. So nange engeri gye nina ambitions z'ebyobufuzi twagenda tunyumya kwe kumutegeera tukwatagana. Bwe tukwatagana nangamba okay nja kusupportinga naye nange ojja kunjogerangako eyo tunabanga tuyingidde mu budde bwa campaign. Era ngamba bana Kampala bamulabirenga ddala 26 amba dekasiriye sendagire era waba alabye kana kakiripa ajja kumanya nti mulowoozaako kati bwe namusinkana nanga tujja kwatagana kati bwe twatandika okwatagana nanyintroducinga ku mikutu ja radios kati ndi omu ku ba political analysts abatunuulira ebyobufuzi mu ggwanga we bitambula. So tewali mulamwa gwe sobola kudiscussinga ko ne wompita nga ndi mutulo ndeeta mutwe wanu mbeera updated TV yange sindisa okufuuka celebrity kubanga nsobola okwogera ebintu ebyamakulu eri eggwanga ebirizimba ebiyamba bannange obutatomera n'okuva mu bintu ebitabagasa ebitabatwala mu maaso. So ekyo nkyebaliza Mukama nti kati mpitiddemu eri ekkubo. Number 2 nsisinkanyeko ku bagagga tubadde tukolera betubadde tuvugira ebintu kati waliwo eyampa proposal gye ngenda okukola mu maaso eyo and it is a profitable gundi business ate nga y'omu agenda okumpa ku some source of funding obusente obuwerawerako obw'ekisajja. So kati sikozeemu loosi togyevuma sigyevuma sisobola kugyevuma kubanga Katonda bw'atyo bwe yakola mpitiraawo kiri kyali kiganye nampa ekirala ate nampeeramu omukisa sente nenkolaki nemba nga nzikwatako nga nzirabako nenzikola nenzitereka nankuuma nga ndi mulamu nga sirwala nankuuma eri obubenje ndi mulamu sirina bulema bwonna sirina wanuma sirina kiwundu sirina nkovu ya piki taba Katonda oyo kati sobola kwevu. Okay kati tuddeko ne ku side eri eyebibi oba embeera etasanyusa gy'osanze mu mulimo guno kakyanga ogujoyininga n'ogamba mbutuufu kino kyo siri kyerabya ne woliba okivuddemu tolaba wandeese ku interview eno naye naawe oli omu ku bayinza okugamba ababooda tebategeera naye nga wampise tukole interview kati ffenna okutugeneralizinga nti ababooda tebalina magezi kyekiro kyasinza okukuluma naye nga ndi muyivu bwe tuteekawo ebintu ne tutandika okuwa interpretations ku bintu ebyenjawulo nkuwa ideas nga nungi nnyo naye oli okuvayo n'akola statement naga tuli basiru ababooda tebategeera kati saawa zino kubanga mbadde nkola omulimu ogwo gwa booda siyinza kugenda n'enkwana omuwala w'abandi nanyintroducinga mboyo omusajja wa booda bangoberawo kubanga bangoberawo bagamba oyo atalina magezi owa booda omutwala wa naye nga nasoma sebo ntegeera ndizo ninga bulungi nnyo ne bwontuuza n'oŋŋamba kakati president akuyita kati mu state house kati ne tutuuka naŋŋamba akazindaalo kaako baako kyogamba eggwanga ntandikirawo nga sirina kitabu sirina we nawandiise n'oŋŋamba yimirira tandikirawo kwogera eri eggwanga byandibadde bitya wandiyagadde kiki wandikoze eki sekita kyenfu gye osobola okukwatako oba n'ogijja wano n'ogikola bwoti nja kukuwa reasoning nga yakisajja kikulu n'okusinga n'abatudde mu parliament ontegedde bulungi nga gye bali tebogerangayo kintu naye nga babiraba naye nga they are not good at public addressing yakomeri kukola ogundi campaign bichi naye watuuka mu parliament ku interpreting ebintu ebimu taliiko takolaki taliiko abadde mu parliament emyaka 5 tayimirirangako ku floor ya parliament emirundi egiwera 10 aweeyo ensonga nga yasimba
mpozi abamu bayimirira ko mulundi gumu nga bavotinga age limit nga bakusoma erinya gundi nogamba yes oba no notuula abamu ke bogeddeyo kokka oba kyegedde bulungi naye kati otusanga eno oyinza olowooza tetukolaki kati ekyo kinuma kumpita omusiru naye nga siri musiru okyegere nga newe bakuntuma ontwale mu batategeera ontwalire mu kakutiya weekanga nakalumye n'amannyo nagudde ogenda kunoonya nga siriimu okyegedde bulungi kati ekyo ekyokutuyita tetutegeera kintu kikuluma nnyo ekyo kinuma nnyo kinakugambye wali ntoli yagamba ababoda muli basiru naye neŋŋamba omusiru gwayise omusiru yamuvuga yakuta amayembe yayinza n'okumusula muloolo obulamu bwe ne bukola ki kati obulamu bw'omusiru bwonna yakola ki yabulire neŋŋamba ate ono yatakola ki ayinza okuba nga yatategeera kyayogeddeku awo kyawo ekirala ekyokubiri batuyita ebintu bingi tuli babbi sibbangako yadde enkoko tuli benzi senda ontegedde bulungi sikola ki senda aha ovuma n'omuntu gw'olaba nga talina oweeka omuntu ng'olaba talina kyali naye n'agenda ng'amanyiira ebibozi by'ababoda ababoda tebategeera naye nga gw'ovuga naye kasasiru katonda ansaasire nkyogeredde ku media naye nga naye omulaba ate kati ye mawayo atategererako yadde naye naye akumanyira nti tokola ki agamba omusinga okuba n'emboozi ekyo nekinyuma ezirimba ate kati ku byenjogedde wano sinalimbamu kintu yadde n'ekimu yadde neki byenkubulira byonna mbirabye mbirinako bwino mbirinako experience ontegedde mba nkulimba nkujeko ki kugambe nti nina emmotoka sigirina naye wemba amanyi nkugamba amanyi ontegedde bulungi era wenkugamba mbaddeko omuyizi Kampala University era nebaza director wa Kampala University owekitiibwa Salongo Kateregga omusajja w'amaanyi nnyo mwagala nnyo kitegedde bulungi ate kati omuntu ateekako institution yenna ate n'oyita mu institution eyo okubeera kyobeera toyinza kumuyisa mu lugaayo era emabega we yali mulwadde naye ekyensuubira kati Mukama yamutereeza twamusabira essaala nnyingi bamulongoosa omutwe naye kati kyemanyi ali bulungi so kinuma nnyo events YouTube channel tukyali ne Jimmy owa boda omusajja atereera nga side yemu munnabyabufuzi ekyo mu intro yange tokyerabira kubanga n'obwa president buyinza okukyanga mbwesimyewo ayagala olwali ate kiki ebitabo tebyawera kwerangiriza bwerangiriza ensobola okukeera ku makya nentuuzawo press conference neŋŋamba nzijja ompakanyamu Mr. Jimmy nga tunatera okumaliriza njagala oweeyoko ku baboda banno obubaka obutalekeka bwoyinza obbaweereza abali eyo naddala nabo bonna bonna abaagala ojujoyini abaaga ojoyininga kale bizinensi eba omulimu ogwo ekisooka omwana wo bw'ayingira booda si mulimu mubi gwe mulimu oguwa income eya buli lunaku bw'obanga ogimaneginze bulungi osobola okugaggawala n'osinga neyasoma zi masters kubanga bw'oba osobola okufuna emitwalo 5 olunaku omwezi ziba sente meka miliyoni 1.5 piki weba yiyo miliyoni 1.5 enaku ameka wali olwokola 7 naye average katukiteeke ku mitwalo emeka obeera ne miliyoni 1.5 kati saving kali kyayo n'enfulumyayo n'enterekayo byebisalawo so kati oba ofunye miliyoni 1.5 osula mu nyumba ya mitwalo 15 omwezi
ewaka lekayo ebiri gye mitwalo nkaaga ne rent gye mitwalo 75 wakoleseyo ebiri muba mulya bulungi automatic ebiri 15 rent giri giba nkaaga gatako 15 giba 75 kukamu kitundu inako meka ocha inako 75 kwate mitwalo 25 zijenga zegatiramu wali bigwate biraze kanika pichi nebirala osigaza meka 5 otegede bulungi kati nibo takuba mulimo mubi nebo osigaza kati obosigaza meka 5 kati buli mwezi ne wobanga otereke mitwalo 3 gwe mutwalo gutya obuli lunaku zote makwetano enagikozesa ebirala sigaza omutwalo gumogo bogutereka kumala omwezi obera ne mitwalo meka 3 bwoba olina ewaka ewamwe wa maama wo obe wa kitaawo nga kitaawo ayinayo akafaamu kente gulayo embuzi egi ng'erina abaana bameka ya mitwalo ameka 3 otegede bulungi bw'ogula embuzi 10 nga zirina abaana 2 mu myezi 10 n'abaana 2 ziba mbuzi 10 ameka 3 mu mwaka gutya gatako emyezi 2 bamama 2 n'obubuzi 4 ziba mbuzi 36 bw'ozirundamu omwaka omulala ng'ozigulirako endala mu mwaka omulala emyaka 2 ojja kuba mu mbuzi 8 mu myaka emeka 2 ani akusinga sente ani akusinga sente ne ku sente zofuna yawulako omutwalo gutya nasoma nga ku university nga nsasula miliyoni mu emitwalo 46 buli semester nga n'obulamu bukola ki ate nga nkola n'ebirala kitegeeza si mulimu muki wabula the accountability ya sente bw'ozifuna ne bw'ozifulumya kye kisalawo so kati ababoda batunuulirenga nnyo enyingiza n'enfulumya oba bafuneko obubiina oba ogende mu banka ogulewo akawunti gye bayita fixed deposit account oteekako sente nga toziggyako kati osobola ogamba ngenda kuterekanga emitwalo 3 buli mwezi kumala emyaka emeka kitegeeza emitwalo 3 buli mwezi olina kutereka omutwalo gutya kitegeeza emyaka 2 nga teginagwa tojja kuwithdrawinga sente ezo zotaddeyo zeerabira omwana wo ne bw'aba afa tebazikuwa okyagede bulungi zibeerewa bw'oba tosobola kuzikozesa ebintu ebikola amagoba kitegeeza oba ziterese nga ziri fixed eyaguze embuzi mu mwaka gye wagula mu January mu mwaka eba yazaala endala gye wagula mu February weemalira emyezi 12 eba yazaala gye wagula mu March kati ogenda tuka ze wagula mu myezi 6 egyasooka zizeemu ne zizaala ziddabolinze kati ogenda kutambula emyaka 2 ng'oli mu mbuzi 10 plus bw'oba olinawo osobola ozirundira ate oba okola boda osobola okupangisa ekifo n'opangisa faamu embuzi ne zikola ki n'oziguliranga ebikuta mpolampola ng'oziwa n'ofuna omukozi n'azitemeranga omuddo n'aleeta ne zibeeraawo mu zero grazing system n'olyoka olabirira embuzi n'ogagawala okukamala ng'ovuga boda nga n'omu akola mu gavumenti talina wakwenkana omusaala gwe gujja kujja nga gwakakadde naye nga guliko ebibalo nga gwaweddewo dda so kati boda si mulimu mubi bw'oba olina accountability nga nungi so wa boda aliyo yandaba n'ompuliriza interview yange jamu ebikuyamba ebitakuyamba bindekere jamu ebikuzimba bikutwale mu maaso ate teweevuma nti mulimu muki bwe baba kuvuma ngo oli musiru gwe manya kyoli bw'oba oli musiru sigaza obusiru bwo bw'oba omanyi otegeera genda mu maaso bali bye boogera byabwe kikulu oba omanyi nti nze siri muki siri musiru as simple as that n'ekibuzo kyenjagala obuuza ababoda nga tetunnaba kusiibula bantu era nga ngamba kandi funa bulungi owa boda ndimubuuza mwe ebitala bibakwata tebibakwata awo nange ndi victim omanyi tulina akantu kaffe teekawo layini kati olaba muno ng'ataddeko oluwuzi teeka wali mugende muveewo tetulina budde bwakono kati respect y'ebitaalayo tetugirina kati aluguddemu ne bamukuba ebyuma awonyegabagana kuvuga wanuwe kati
omanyi waliwo jamu wakwata kati ffe engeri gye tuyita kapanyapanya n'oteeka mu wanu we obakwatirayo n'osasula ate kati nze olumu nalaba abasirikale tebabakwata nga kizibu Katonda akuyamba buyambi anti kati amateeka g'ebitaala Uganda tegali strict nnyo kuwa boda gali strict kuwa motoka naye era n'abamu ab'emmotoka babitema naye bo si nnyo nga ffe ontegedde mwe tebibakwata wano Uganda tebibakwata ffe tebituko ffe otulabye space oteekawo obuteesi n'ovaawo n'ogenda yego omusaabaze oba tayagala tuuka mangu ye mwabaati tuba tuyamba mwe kati oba tayagala tuuka mangu nange mba njagala nkutuuse mangu nkuveeko funa omulala opapirizo olusanga wali egundi promotion ye MTN ng'oyimirira waayo ebyo nabyo bivaalinga ebyo nabyo bivaalinga muganda wange badde batwala ku basket events tubadde ne Mr. Jimmy omu ku basajja abakola omulimu gw'okuvuga bodaboda wano e Kampala musajja mulungi nnyo era osobola oba omulabe ku brown skin weyagala okudiiringa n'omusajja omutuufu asobola okukola emirimu gyo obulungi ng'obadde onoonyewa boda waali osobola okutwini boxing awo tumukutuusaako actually wendi nkola emirimu gyange nze newompa obukadde 10 mbutwale mbukutwalira bulungi ne mbutuusa nga sidduse nabo siringa balala kubanga kati ndi musajja munaddiini ate sente nazirabako so kachovola beera abagaga baneesiga nnyo bankubira so ebiseera ebisinga nkolera na ku ssimu onkubira n'oŋŋamba ndi wano jangu kati era abantu abasinga engeri gyempa good service nvuga bulungi nkola emirimu gyabwe tebaneeraliikirira nsobola okubeera mu bizinesi zaabwe nga si tewali kintu kibuze so bankubira nnyo n'akutuma genda ondeetere kino delivery nga kino nina companies ez'amateeka bampa summons ezo kuzitwala wano sibikula envelope yo tebinkwatako rumu bampa enjaga soko ogituwe terekeka bampa package yali ya musambi wa mupiira kugitwala najijja ku Equatorio nga njitwala St Mary's Kitende musambi asambya kulabu yawo kati bampa envelope njitwale ewa ku St Mary's Kitende kukisawo meaning nkwata mu mpulira something like buwunga kibitegerekeka kati jukira bataddemu envelope zino zakaki jako siiringa jako kali akantu oddemu gisiiringa kati nga bagisiirinze kati nenga naye kino kyentwala kiki pulira naye ngeri munda eri mukaveera naye nga bataddemu envelope eyo kati nange wanatuuka ku dduuka neŋŋamba wapi kankozesa olukujukuju wano nengula envelope endala eri nenjibikula okulaba muye yampadde enjaga ya buwunga nenga naye kati singa obawo incidence police nenkwata kaba tekaweddeemu kubanga police olumu eyina olumanyomanyo waliwo eyinza okuyimiriza tata nga bakuwadde box negamba sooka ogire tukebere tulabe obanga era kali mu diiru eno emanyikiddwako nakyo kisoboka muganda wange nazaamu enjaga y'abandi nengula akaveera ka bbulaaka nenteekamu envelopu anti nze nanyiganyiga mu envelopu nempulira bulinga buwunga naye nga butonotono nga hafu kiro bwewabijjaamu nawunyako enjaga omanyi bwewunya ate tetutambula mubaye tebazinywa tezituwunyira nga baye bazigira naye ensuubira eri ewunya byayo nene sinna buwunga buno bwe baakuba nezino ze bagira nga erimu obusigosigo erimu obuntuntu bateeka mu misokoto ne bakola ki nali njirabyeko nali njirabyeko kati nanga yeeyo nenzaamu mpolampola nengula envelope endala nenteekako talaba nti nagikoze eki nagisumuludde nenjitwala nenjituusa nga kano sikalekaayo bampita bangamba wano waliwo ekitereke lumu neŋŋendayo
ne bampa ennyama mu kakutiya. Nali nva Mende Wakiso. Ne bampa ennyama kugireeta Kampala. Waliwo buche musijja kwogera weeri. Bantu bayinza kugiraba. Bampa emitwalo egi. Kuva Mende ndeeta ennyama wa? Kampala. Eri mu kakutiya. Kawungeeza. Huyo. Kati tutuuka awe Nansana wabeerawo abapolisi abo bateranga nnyo okuteekawo ka police check. Oba wakave na Ruvule we bayita ku bitractor. Wabeerawo nnyo aba traffic awo. Kati bwe ntuukawo jamu yali ekutti. Basajja bandaba nga nina ennyama wa? Mukutiya. Omusirikale omu n'anyimiriza. Ennyama ogigyewa ogitwala wa? Bampadde ennamba y'essimu kwenjikola ki? Otuuke Kampala oba kubiri. Kuba tebaŋŋambye wenjitwala wennyini, baŋŋambye wootuuka kuba bajje bakole ki? Bakukini. Abapolisi bankwata. Ani nannyini nnyama? Konze agimpadde sirimumanyi, sirina namba ye. Naye wenjitwala we bampadde ki? Ennamba. Ababoda beegenderezenga kutwala ebitereke nga toyina ngeri gy'ogenda kunnyonnyola bajja kusiba. N'ekirabika ennyama eno ekisolo baali baakibbye. Ndowooza oba oli Lubaale we yali alondoola simanyi. Ennyama bakola ki? Bankwata. Baŋŋamba kaakati tuzze genda n'omusirikale omuzze wojja eki? Ennyama. Wojja ennyama. Nempulira okukaluba nga kunzijidde. Jjukira bankutte. Eno bampadde emitwalo 2 tebajja kunsasula za kuzzaayo na kudda. Ne mugamba n'afande ekintu kiri simple. Wenjitwala bampadde namba wenkola ki? Wenjitwala Kampala. Tuvuge tugende e Kampala. Tukwate gwenjitwalira. Akubira agimuwadde. Nesidda mabega. Fande n'alaba confidence gye nalina. Nze ndi mugumu wemba ndisaakoze musango. Nakkiriza. N'ayambala leeya. Nada muleeya. N'ateeka empinga eno mabega ku kiwato. Tutambula. Tutuuka. Kati ennyama nagisembeze mabega. Ne tuteekako ekiveera n'atuula wakati. Of course kuba nange nkimanyiko nti poliisi tekkiriza kuvuga bintu ng'ebyo ennyama nti birina mpapula zibyo. Weebale nnyo. Tutuuka. Ebisolo n'obudde obwekyo tutuuka. Tokkirizibwa. Nkube essimu. Muyaaya janga apaana. Yali atuuka kwata jeeke. Ebamunywa. Ebamunywa. Amuganji nnyola. N'aŋŋamba ssebo. Bw'otyo bw'onkoze. Ne mugaa nedda ssebo. Ne munnyonnyola bwe byakoze eki. N'akubira oli. N'amugamba ssebo gwe mwawadde ennyama tanatuuka. Ow'ennyama yabuze. Tanatuuka simulaba. Kati situkoze tutya. Ne bamugamba gumiikiriza ajja kutuuka. Kati bwe yamala n'agamba atuuse mulabi. Ne bamutwala. Poliisi tebamuggyako gundi namba. Ono bamukwata. Ne bamutwala mu kkomera. N'ennyama. Abapoliisi balya ssebo. Kati ekizibiti ky'ennyama okikola otya. Okuba bukubi bifaananyi nti kino kyekizibiti ne batemaatemera abatuuze mugende mulye. Ono we bamubuuza ebibuuzo n'atandika okutagalaatagala. Indikeeta ng'eraga ennyama ebadde ki? Ebadde enzibe, ebadde enkukuse. So kati nze ne banzijjako enamba ku poliisi, banzijjako statement, bibyo. Kati
nali awo ne bankubira essimu ku poliisi tukwetaaga nenzija kati wentuukawo bwe natuuka bwe nti ne baŋŋamba akakati tugenda mu kooti gwe ogenda okukola ki kujulira kutuuka mu kooti nga n'oli eyampa ennyama bamukwata nga ne nannyini kisolo avunaana bamukwata siiko neberawete gwe gwali omulundi gwange ogusooka kuvuga ekitereke ne kintuusa mu kooti nentuuka mu kooti nendaba engeri emisango gye bagisoma gye bakyagingamu bano kati awo nange isebo nafuna experience mu kooti kati mba amanye ebintu bwe bikola ki bitambula kati kitegeeza ababbi singa baali bagoba ababbye nti ababbye embuzi z'abandi nange azivuga nkola ki ŋŋenderamu so kati ababoda abamu bwe baba bakola emirimu balina okwegendereza ate olina kubanga oli shaapu okunnyonnyola bw'otanyonnyola naawe olukola ki olugwamu waliko waboda gwe batema begeeyo gaaliko amawulire oba mwagalaba yavuga omuyaayi kumba omuyaayi agenze kutegula TV y'omutuuze kati bwatuuka n'amugamba nkuumiraako eddakiika nga 10 nkola ki nzijja kati omuyaayi bwe yatuuka eri ne bamukola ki ne bitatambula bulungi ne bamulya kati mu kumulya n'abasimatuka n'adduka kati bwadduka adduka ajja kulinya boda gye yaleseewa ku kkubo simbula n'okusamba piki nga tekola ki nga bayaye batuuseewo bonna babazikiriza bonna omubbi n'owa boda naye nga owa boda yali takola ki so kati olumu mbakubiriza omuntu bwakugamba beeraawo kanzije oba beeraawo kandeete sente either wayinza kubaako waliwo ababbi abalala abajja okubba boda oba gwe okutwala obulamu bwo oba agenze kubba akomawo babaleeta emisinde kimu ku ebyo oba gwakulesaawo oba okyali awo nga yeefaananyiriza aleeta sente nga n'omulala gyakugamba boda nange ntwalaako mu same area akyakupakinza agamba ndeeta sente ate waliwo omulala gyagamba ntwalaako beera careful manyirawo wayinza okubaawo collision awo 2 against 1 nga togenda vaawo kati sequence zonna experience njirabye mu boda kituufu naye kino ekya kooti kyo kyamalako enviri ennyama yali ekazadde naye lwakuba nti bansanga manyi okunnyonnyola ate nga ndi muyivu tonkangakanga nkunnyonnyola oba ntwala mu kkomera nja kunnyonnyola kituufu kye nalabye kye na witnessinze abadde batulaba tubadde ku Brown Skin Events YouTube channel musubscribinge musharinge mucommentinge bw'okalaba kakunyumidde kaweeko omulala naye alabike nga anyumirwa ekintu kyekimu emboozi tuzireeta tufunemuko ku by'okuyiga abalala tunyumirwe abalala tulabuke abadde batali balabufu ku nsonga ezimu naye ng'olwali tubadde ne Jimmy owa boda nga atuwa ku mboozi ye n'olugendo lwa boda temuvaako amannya mbadde Ashimwe MC eke Kampala's Brown Daddy ne Mr. Jimmy abaddewoko basiibule ababadde batulaba n'abo abanaatuwuliriza eyo akantu kano mu kasharing n'abalala bakalabeko ayafunamu ekyokuyiga akifune mbakubiriza bayiga okusevinga mukozese omulimu guno nga ekintu ekimu ekisobola okujja ku level emu ne kikuteeka ku ndala ate nkubuulira tolookinga lowooza ku bintu ebirala gikozese oinvestinge mu bintu ebirala osobola obutagikozesa n'ogula boda z'endala n'oweza abakuvugira bajja basobola zoonoona ne bazimba ne bakola ki teeka mu bintu by'osobola okumanaginga risiki yaabyo nti bw'okola kino osobola okimanaginga piki bw'ogigula n'ogiwa omwana oba tomanyi gyayitidde oba mukubidde enyondo oba bakoze eki naye kola ebintu nga wakiro oyina amaanyi agasobola obikuuma so mbeebaza otulaba n'okutuwuliriza nze Jimmy alinaitwe eyaneetaaze mbawa akanamba kange ye osobola okuba ku 0752
790 922 gibaddiremu 752 790 922 gyenkozesa ne ku WhatsApp ajja kuba akufuna yes sir emikutu gyonna kale tubaagala nnyo atakuumira mpeera abatukuumire